President wa South Korea Park Geun-hye olwaleero agobeddwa mu ntebe oluvannyuma lw'ababaka ba paalamenti okukuba akalulu akamuggyeemu obwesige. Kino kiddiridde paalamenti eno ng'ekulemberwamu ababaka b'oludda oluvuganya gavumenti okuyisa ekiteeso kye buvuddeko nga Pulezidenti Park Geun-hye bw'alina okuggyibwamu obwesige ng'omukulembeze w'eggwanga lino olw'emivuyo gye yeenyigiramu bwe yatyoboola woofiisi ye, ekintu ekitadde ebyenfuna by'eggwanga lino mu katyabaga nga kati takyasaanidde kulifuga. Obululu bibiri bwe bubadde bwetaagibwa President Park okuggyibwamu obwesige, naye ekyewuunyisa bususse namo ne buwera 234 nga ku bwa 56 bubadde bw'ababaka ab'ekibiina President mwava. Ono okuggyibwamu obwesige kitegeeza takyalina buyinza bwonna ng'akugiddwa okubeerako ky'akola ku mirimu gy'obwa pulezidenti, nga we twogerera Ssaabaminisita Hwang Kyo-ahn yagenda okukola nga pulezidenti. Ebimu ku mukyalo ono byavunaanibwa mwe muli okulya enguzi ssaako n'okukozesa mikwano gye okuteekanga emikono ku ndagaano enjingirire okufuna ensimbi mu lukujjukujju n'ekigendererwa eky'okwegaggawaza ng'omu ku bakwano be abagambibwa okubeera nti baabadde akozesa okubba ensimbi za gavumenti. Choi Soon-sil kati atemeza mabega wa mitayimbwa. Wadde ng'ebimuvunaanibwa zaabyegaana, Ssabbiiti ewedde yavaayo n'asaba alekulire, naye paalamenti n'egaana n'ategeeza nti yali waakukkiriza singa paalamenti esalawo okumuggyamu obwesige ng'eyita mu mateeka amatuufu. Bannansi ba South Korea okuva omwaka guno we gwatandika bazze beekalakasa mu bibuga eby'enjawulo nga balaga obutali bumativu bwabwe olwa gavumenti eri mu buyinza nga baagala nnakyalo n'alekulire. Wadde paalamenti yaggyeemu President Park obwesige, kkooti ya ssemateeka ng'eneetuulwamu abalamuzi 9 yerina okusalawo ekyenkomeredde oba ddala Park takyali pulezidenti wa ggwanga lino, nga kkooti eno erina ennaku 180 nga gy'emyezi 3 okutuuka ku kyenkomeredde. Kinajjukirwa nti ku ntandikwa y'omwaka guno pulezidenti wa Brazil Dilma Rousseff naye yaggyibwamu obwesige oluvannyuma lw'okukozesa obubi woofiisi ng'omwaka we guggwereddeko bapulezidenti 2 nga bombi bakyala be baggiddwa mu buyinza. Samali Kisaache, KTV, amalindirire.